Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde njogere ku ddagala lino. Eddagala lino liyamba nnyo ku nsonga y'okubeera ng'olinaabako okweyambulula wamu n'emikisa. Ekinjogeza ku ddagala lino nfunye nnyo message ku WhatsApp n'abamu munkubira nga muli mu byalo mwagenze ndowooza mu nnaku nkulu kuba tuli mu mwezi ogusemba mu mwaka ate ebiseera ebisinga abantu bagenda nnyo mu byalo okutwala abaana okuwummula mu byalo n'ekirala okulirayo ennaku enkulu. Kati mbadde mumbuuza nnyo nti nnyinza kunaaba ku ddagala ki eryangu lye nsobola okufuna amangu. Mukimbuuza nnyo nga mwagala mbabuulire amannya g'eddagala ge musobola okubuuzaako eyo mu kyalo ge musobola okubeera nga munoonyaako eddagala eryo nga lijja bayamba okubeera nga mulinaabako ku nsonga y'okweyambulula wamu n'emikisa. Abamu munkubira ssimu, abalala mujja ku WhatsApp ne mumbuuza. Ky'oba olaba tinjagadde mbeere nga mbakolera ka video kano oba ka audio kano kajja kuba kabayamba kejjo basindikira mubeere nga mukawuliriza kabeere nga kabayamba. Ekyamazima kikulu nnyo gwe wenna omwami oba omukyalo, omwana omuwala, omuvubuka, kikulu nnyo bw'ogenda mu kyalo. Ekyamazima tovaayo nga tonaabye ku ddagala. Ekyo nkikubulya naddala kati nga guno omwezi ogusemba mu mwaka. Otandika omwaka bulungi. Noonya ku ddagala ennaku z'omalayo oveeyo ng'onaabyeko. Ate mwattu osobola n'okubeera nga olisekula kuba mu byalo wabeerayo ebinu. Ekinu gyekiri osobola oddisekula ng'olyawudde bulungi n'ojja nalyo mu kibuga n'oba ng'onaabako mpola kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Era mmwe abambuuzizza ku nsonga eyo nti mwagala mbabuulire ku mannya g'eddagala eryangu okufuna mubeere nga munaabako nti nga temunnava mu kyalo. Eddagala ly'olina okutunuulira ennyo, olina kutunuulira ddagala eryo eryambulula erikuggyako ebisiraani, olutwe, ebikolimo, obutaagalibwa, okubeera kwegamba ng'embeera zo si nnungi mu biseera ebya bulijjo. Osaanye okusinga noonya ddagala eryo. Eddagala olina okunoonya eryo eryambulula. Kati okusookera ddala nkusaba onoonye olukandwa soose n'eddagala ery'okweyambulula. Noonya olukandwa lulungi nnyo, lunoonye luteeke ebbali. Noonya akambula ako nako kafuna oba olunyereketo, mu kyalo balumanyi bulungi nnyo. Kambula oba olunyereketo nayo lunoonye luteeke ebbali awo lugatte ku lukandwa. Ofune akeeyeeyo ako akatini akabeera mu luggya era nako ab'omu kyalo bakamanya katera okumera emabbali w'oluggya. Akeeyeeyo ako bakayita akakumirizi bwe bakayita ab'omu byalo, nako kubeera ng'okagatta ku eryo. Noonya akazunzanjuki nabwo bulabika nnyo mu byalo. Funa amazzi ga mukoka, ennaku zino enkuba etonnya. Mukama wakuyamba enkuba n'etonnya, funa amazzi ga mukoka. Amazzi ago gabeera gatambula. Enkuba ng'etonnya nga gatambula gadduka sipiidi oba nga yaakacya bweti. Kati funa amazzi ago agabeera gadduka ge bayita amazzi ga mukoka, nago gateeke ebbali awo. Oba togafunye osobola okugaleka n'okozesa eryo lye nkugambye. Funa omunnyo ogwo gwennyini ogwo gwegenda ku dduuka otunule kaveera ako ofune omunnyo nga guliko natural salt. Akagambo bubeerako butonotono bagwawula. Ojja kulabako nga guliko akagambo nga kali natural salt. Gujja kuba gukuyamba bulungi nnyo. Nagwo oteekamu mutonotono. Ofune omulamula nagwo gulabika nnyo mu byalo, oluwaanyi. So ofunako ebikola bibiri ne babiteeke ku ddagala eryo. Kati eddagala eryo lifune kati beera ng'onaaba eddagala eryo gwali mu kyalo abadde ansaba eddagala. Naaba eryo ery'okweyambula ly'engeri yokka. Engeri gy'obeera nti oli mu kyalo osobola okufuna bulungi nnyo. Ofuna mu lusuku wodda eyo ebbalibbali. Odda ebbalibbali eyo mu lusuku n'obeera ng'onaabira eyo ebbali mu lusuku. Naye bw'obeera onaabeera olina okulaamiriza oyogera. Osobola okugamba nti luno olukandwa lunkanduleko ebyo byonna ebitali birungi. Lunkanduleko olutwe, lunkanduleko obutaweebwa, lunkanduleko obutaagalibwa, lunkanduleko ebisiraani, lunkanduleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Birinzirira ng'omunnyo guno gukomyewo.
tegusobola kudda kasobibwa mu mazzi guggwawo buggwi. Ogambe nti kano kambulula kanyambululeko ebisiraani, kanyambululeko olutwe, kanyambululeko obutaweebwa, kanyambululeko obutaagalibwa, kanyambululeko omudibo, kanyambululeko ebyo byonna ebimazeeko emirembe. Kazunzanju kyabizunze ng'abizza gye byava. Eddagala ly'okweyambulula eryo oba oli mu kyalo era olina oddyawulamu, wadde olinaabye misana oba olinaabye kawungeezi, lyawulemu, tolinaabira wamu. Ery'okweyambulula ly'olina okusooka linaabe wayitewoko essaawa nga ziizo obeere ng'onaaba ery'emikisa. Kati ery'emikisa lino kanjogere eryo eryangu ly'osobola okufuna ggwe ali mu kyalo, naye mu eryo osobola okulondamu ly'osobodde okufuna n'obeera ng'oyenga n'obeera ng'onaabako. Kati eddagala lino lye njagala ofune mu kyogo eky'emikisa, oteekeddwa okufuna akasekera akawukiwuki akatalina maggwa. Mu kyalo bungi nnyo ng'ogamba ku baana ab'omu kyalo ne bakutwala wa gye buli. Kugamba otambulira nnyo mu makubo ag'ettaka n'oba ng'onoonya eddagala eryo. Funa akawukiwuki oba akasekera katalina maggwa, ofune mukasa, kamukasa kadde ak'owansi, ofune kayaayaana, ofune nabbugira. Oyo nabbugira osobola omunoonya omubuuza ku b'ewaka babeera bamutegeera kuba ye bamukuumira waka mu nsuku eyo. Nabbugira oyo omufune. Ofune namirembe. Funa namirembe alina akamuli nga kakkala nga si ka white wabula nga kakkala. Funa namirembe oyo omukazi. Funa ebbombo. Bw'omala okufuna ebbombo funa amata. Nemmuna ery'emikisa namwo teekamu amata. Amata gafune mu byalo eyo ogenda gye bakamira oba otumayo abaana ne bakuleeterayo amata gye bakamira. Oba abamu awaka mulinawo ente, kati funa ku mata ago gaba malungi nnyo 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 gavudde mu nte, naddala mu abali mu kyalo, naddala ng'ogenze mu kyalo. Funa amata ago. Naye n'eddagala ery'emikisa namwo teekamu amata. Ofune eddagala lye bayita omuzaŋŋanda. Bw'oba ogufunye guba muti, bw'oba ogufunye nawo guteekemu. Ofune mavi ga mukulu. Mavi ga mukulu oyo tambulira ku makubo ag'ettaka ng'otunula mu nnimiro z'abantu bw'otyo, ojja bulaba bumera nnyo emabbali w'ekkubo, olw'ensonga nti onsabye eddagala eryangu ly'osobola okunaabako ng'ogenze mu kyalo, ng'oli mu kyalo. Kati bw'omala okufuna mavi ga mukulu, funa akafugankande. N'akafugankande ako osobola okubuuza ku b'ewaka, butera kumera mabbalibbali w'ennimiro oba mu ttale, naye ebbalibbali funa akafugankande kalungi nnyo nako, naddala ng'oli mukyala mufumbo, kafune kajja kuba kakolera ddala. Ofune kutukumu, embutamu. N'embutamu eyo nayo gifune gwe bayita kutukumu. Funa n'olweza. N'olweza olwo nawo lufune, lujja kukuyamba nnyo. N'eddagala eddala eryangu nga mu kyalo ojja ddifuna nammuli. Nammuli oyo mu kyalo gyali bulungi nnyo, ojja mufuna naye mufune. Kati mu ddagala eryo lye nkubulidde lyonna liwulirize bulungi. Fuba okulaba ng'ofunamuko ebikolo nga 4 oba ebikolo 8 by'osobodde by'oba ofunako, obeere ng'onaba ku ddagala eryo ery'emikisa. Osobole okutangaaza emikisa gyo. Funamu ly'osobodde obeere ng'olinaabako. Bw'oba osobodde lyonna ddinoonya n'olifuna tekirina buzibu, naye bw'oba tosobodde noonyaamu eryo ly'onaaba osobodde okulaba, lijja kuba likuyamba bulungi. Kati lino ery'emikisa bw'oba onaaba era onaaba oyogera ng'olaamiriza, ogamba nti kano kasekera, buli muntu yenna omulungi njagala abeere nga nsekera. Omwami wange njagala abeere nga nsekera, boosi wange njagala abeere nga nsekera. Kale ogenda omenya bw'oyagala abeere nga bakusekera. Kwegamba nga bw'obatuukamu basanyuka. Nga bwe mukimanya osanga omuntu nga n'akaana akato tekakwagala, nga kwegamba tokalabikira bulungi, nga ko kaddukirawo tekakunyega ku mizigo w'obeera, oba bannayibabo nga tebakwagala kuviira ddala ku mwana omuto nga naye takwagala. Ate ng'abaana abo abato ekyamazima bw'olabanga ng'omwana omuto takwagala, kimanye nti olina ekizibu. N'olwekyo akasekerako kalungi nnyo, buli muntu yenna abeere nga akusekera, kwega buli muntu yenna abeere nga mukwano gwo. Naddala abo abalungi era okyogera, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Kano kasekera, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera.
Era osobola okulondamu eddala n'ogamba ono kayayaana, njagala buli muti eno omulungi abeere nga njayaanira, omwami wange abeere nga njayaanira, bakasitoma bange babeere nga banjayaanira oba babeere nga bayayaanira ebyo bye ntunda. Eno mbutamu ebeere nga embutamyako emirembe, eno mbutamu ebeere nga embutamyako emikisa. Bw'otyo egamba beera ng'oyogera ku eryo ly'onaaba osobodde okufuna. Beera ng'onaaba oluyenga bulungi nnyo, n'oyiwamu amata g'osobodde okufuna n'amazzi n'oyenga n'obeera ng'onaaba. Onaabira bbali eyo mu lusuku, beera ng'olinaaba bulungi nnyo. Osobola okunaaba lino eryambulula n'oyitawoko eddakiika nga ziizo oba essaawa nga ziizo, n'obeera ng'onaaba naye n'ery'emikisa, tekirina buzibu, ekisinziira budde bw'oba olina. Osobola oddinaaba n'oyitawo eddakiika nga 20 ate n'onaaba nali n'ery'emikisa. Beera ng'onaaba eddagala eryo gwagenze mu kyalo lijja kuba likuyamba. Nammwe abambuuzizza ku nsonga eyo, eddagala liiryo. Mufube okulaba nga munoonyaamu eryo lye mujja okusobola okufuna amangu naddala eyo gye muli mu kyalo. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.